Balamusiza ku banyabali basebo mwenna buli mujje sinziro okula akatambi kana je kana kusanga olwali naku lwakuna enaku za mwezi litale za konka ku mwezi gw'omukaka 20 muri bulungi mujje baleko sa mutambuliza akatambi kano kategezeddwako ne president agenda South Africa naye mukulu kwago n'ekibiina kyamwe kya PPF ne PLU ne bampuuga mwakulyetinze da WhatsApp groups ezagala okuleeta olutalo e South Africa mu kyankalanye ontambula president sakono omuntu sako obulabe ezo message nje ziri tencha kulokutana nabanze namwe mwewumuzeeko kubanga politics is all about ideology bato ina ideology kiba kikulemye kati njagala bategeeza ebintu bya mukulyetinga by'obutemu n'obufere mu bikendeeze ekibiina kyamwe kya PPF mukole ebiremye kyagulanyi abantu babawo bukulembeze weakness za kyagulanyi mweze mbambesingako mukulakulanye ebiina byammwe mukulu Abedi Bwanika aziwero naawe n'ekibiina kyo kyakona kiringa obutiku wabagamba batugambira nti obutiku bulemye okufumba ate ngo gabalonde ebijanja Bwanika PPSMP kibiina kyo ekyafa ne kikona wandi badde okizuukusanga osinzira ku biremye kyagulanye gobiinamu experience obikole tugenze wa mpogamaana wali mu nupu ne tukulera ne tukukuza tukwane totasobola kufuna ng'okyali MP mu DP tuyambe mu kifo ky'okufokasinga ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ofakasinge ku kibiina kyo ekirungi nti omanyi ideas ezibadde zikulakulana nupu neziremye nupu kati kozesa ideas eziremye nupu eziremye Kyagulanyi ng'oziteeke mu kibiina kyo kifuna abawagizi era kijjeko mu 7 simple that tugenze wa mukulu Nsereko Muhammad Kagege mukulu tukimanyi nti oluzungu omanyi lungi niyo oluzungu lulimi ng'ennimi endala ate okwambala amasuuti tekitegeeza nti omuntu ategera kubanga n'omusiru akula n'omusiru asobola okugula essuuti n'ayambala n'ekkooti wabula omuntu ekikulu mukulu Nsereko buno bakanjala bukutuukeko omuntu yanditegedde nti omuntu asomyeko nga gwali mu parliament ya 15 wandibadde ofokasinga nnyo okulakulanya ekibiina kyo ng'olina ideology empya so si kubeesinga ku weakness z'abantu oba batasobodde kukola nawe njagala okwate weakness za NUP neza Robert Kyagulanyi Ssentamu oziteeke mu kibiina kyo osobole okikulakulanya ofune support y'abantu tobeesinga ku muntu kye kyakola buli muntu oyine byoyagala okukolera bikolo biteeke mu nkola mufuna abawagizi mulekeraawo okulima empindi NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ebimuleme mubikozese okulaakulana bwemba mulwanyisa Museveni tukimanyi nti mugenda kukolagana Museveni kubanga Museveni ayagala legalite era agenda kuleeta bakatumba oyi abasukka mu 20 either bayinza okuba 15 oba 20 abagenda omwesimbako abakozese bakole kye baagala kati tugenda basaba abantu batandise okubategeera bamanyi nti mulwana Kyagulanyi ye mission yammwe naye nkugambye mukama gwe yawadde ne baba yasobodde ennume esobola okuzaala kati byonna emukola mutegeere nti bannayuganda bategeera era mbere focus ku kiki mulina okukola otherwise bwe kinaabalema mumala biseera ensi ebala buno bakanjala buweereza bannabyabufuzi abagamba nti bali ku ludda oluvuganya Museveni bona bagala okujjako Museveni omuli bannabyabufuzi bano wammanga gobo manyi nti oliwa opposition buno bakanjala bukuweereza mumaze ebbanga muddayininga ne Museveni nga mulya ssente ze nga musibe bannayuganda ekikookolo nga mukolera Museveni wabula Robert Kyagulanyi Ssentamu ne NUP bajja ne balaga eggwanga nti wabaddewo opposition kati mwabadde bazanye ne Museveni byobufuzi ne mwefula nti kati mutegeera nnyo okusinga ate abalala ekisinze okubambula ennyo kyekinoona wammanga 1 mwe kennyini mujje amaaso n'entalo zammwe ku Museveni ne muziza ku Kyagulanyi nga mulaga weakness ze mulaga byatakoze naye nga nammwe kennyini abamunenya Kyagulanyi byabalema okukola mu myaka gye mmaze mu bukulembeze oba opposition emyaka 3 oba emyaka 4 ne weakness zemulaze Kyagulanyi ne byatasobodde kukola mutasobodde bikola myaka 4 omuntu ajja kubuuza myaka 40 oba 3 gye mbadde mu opposition mukozewo kitewali kati muno baka bange njagala bugendere mwenna abagenda okugula obubiina obupya namuleda baboguddewo saagala mmale budde ku Robert Kyagulanyi Ssentamu mufokasingako nno ekirungi mwagudde ebibiina byammwe yes mukozese weakness za Robert Kyagulanyi Ssentamu mmwe okulaakulanya pate zammwe mukozese ebiremye Robert Kyagulanyi Ssentamu ne NUP okufuna obuwagizi bw'abannayuganda okujjako Museveni Kyagulanyi mwesonye NUP gyesonyiwe mubadde nga mujja kutuvuga ati kino NUP tekikoze bwe NUP tekikoze gwe ekibiina ekiki ekipya kikole NUP ebikiremye noga ati Kyagulanyi kino takisobola no kati Kyagulanyi batakisobola goguddewo ekibiina ekyo good enough
kozesa opportunity omukisa ogwo okole Robert Kyagulanyi Ssentamu byatakoze. Mulekere Robert Kyagulanyi Ssentamu yakole byemanyi nti bituufu, namwe mukole bituufu. Abantu bano wammanga bono bakanjala bagende gye muli. Abasajja ba FDC mumaze mubukulembeze wa opposition emyaka 20+. Teri abadde abanyigako. Lwaki Kyagulanyi bwe yajja mufudde topic ku TV ne ku radio nga mwogera simanyi kintu tasobodde kikola, simanyi kinali mwe byambale mukola myaka 20 yabikoledde myaka 4. Kati mumutandika omusaako olukongolo kitegeeza mwegasse ku muti, mwegasse ku lukala olukola ki olubadde lukola Museveni, namwe mukole ebirime Kyagulanyi mukulaakulanye ekibiina kyammwe. Ebintu by'okusiba ba dictator mu buyinza nga baba facilitating ensimbi mwekusa mwegagawaza nenga basasuzi b'omusolo basigala bawo n'abona abawo omusolo era baagala okugjako Museveni mu ngeri y'emirembe. Bwe bubaka bwenjagadde obbawa buli muntu yeebereremu era buli muntu agenda yewandiise, buli muntu genda ojendaga muntu yo mugende muteekeko ebyenkumu bipya kubanga obudde buweddeyo. Okulonda kwavuuka gye kuli n'abantu abaliko bulemu mugende mujendaga muntu mugende mulonde. Bwe badde obubaka bwange bugende eri mwenna abasajja n'abakazi abali mu Uganda abagala enkyukakyuka. Mukama bankombe.